zena bade nsembedde Lema ne mulinana mugende mudda ku mwana mwamukuletinga ka kibozi kya kabina Lema akabina ke kake nacho ebyadda nacho what confirm nze era Lema ina njagala kwata video za Lema kuvadda poli wange bana bakoba bati muteka mwate mbere ne dezo kwana buwalanti bwala bye ku Lema naturally wali wa musanze Lema mumanyi Lema nzale ko ne mukwano wange nganchako ku AY ekyo nkimanyi Lema naturally mu kyo wasembeyo okulaba Lema yabadde azemu ekyokubiri ku kisaawa muleke ku kisusa mwami we yabaddemu amabisa bunya yabadde eri mu VIP ne muyimba Kenzo that is bad bayimbye Kenzo era mwami nsazo kuyimba mwana nagenda ajatuka ko abere mbivule mimi ngatabiyimba kayimbire mikoloje ne shoza zimu emirembe concert ze so jogamba ngonze mwaze mu Kenzo so chokanga Kenzo yakavaako wali nedda bana wa Bush chaliwa nedda si Bush program production bwe yali lwachi Bush singo bayazeri maso ko beri mabika bali we batyo Kenzo wa amanyi wadde agaba muzeekani kumanyi Kenzo gaza ku stage ane gala dance olokolawo wale baliza wali en skin ade ni abadasa wano yate na yade ne time ye baliza wali en ade ni yade ne time ye ade ni yade na afangwa ni banyinga bayima ne bagenda wala ali Lema nti yasibude na busubizi bayimwe bamukoze kefujo ne kyakali bamutadde ko kyakali Lema mumulekani niwe mwana akwa kwogera tewali mukazi ku lukalu lwansi ku nsi yonna the all world atayagala musajja alinga Ssebunya oba atayagala Lema byakola ne Ssebunya oba atayagala Lema byamukola nkiddamu muleke kwegumya banna mudibo Lema byamukola mu byagana Lema byakola Ssebunya namwe mu byegomba bebe ku thank you so much but nabyo omwana obuzibu bwayina mbulibwa eggwanga lyonna lina trust mu mwana omwo muto oyo limusibiddeko omwana bulwa kwata ku mupiira pressure eba nene era bwatateeba ni fact omwana alina pressure tumusabire alina pressure ya amaanyi buli obwedda wafuna omupiira yenduulu expectation nezirinya ojukira akazanyo Arsenal kabayitanga walukooti omukwano balanga waluko nkyogere ntya obana mwe mwakyabye omwana ayina pressure ya pressure nga ye gitumutaddeko tumusaba gol tumubanja binene ombuza ku nviiri mu Uganda tulina abantu abenjawulo ba pretendinga nze full figure sinzo kasoma ham eri side waliyo mutima gwa Uganda I love ham. You love ham. I love ham and Uganda. Ye flag ya Uganda. Uganda first, Africa second. Chigenze kulikodi nti mu Uganda abantu abagala ensi yawe. Amis Kigundu. Yomu kubalaze nti ensi yajagala bere ku standard. Ngensenda ebintu twegomba tubirabe. Kye kivulo kyasoso kubeeramu emmere. Abana bamu bayidde busuwani musanvu mukyene n'ennyama. Omuntu ku mitwalo gye 5 yasibye emmere. Omukyene n'ennyama munanale busuwani obwo. Nabadde manyi ow'ekyebi. Walabeka ekivulu kye bakugabulamu emmere n'ekyokunywa. Nze nalaba manyi ow'ebiri yasibe emmere n'ow'etaano. Olwatuse ku ssaawa emu n'ekyayina jja. Kyali kibaddewo. Kanyodde ye soda nina omukazi gwe nalina ng'agamba nze nkooye soda bannaye kuva twaze mutuwa soda. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet,
bed covers ezomulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku and Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna wooli okwetooloola ensi yonna nze lujja omulungi atulaba okwetooloola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya mbakulisayo mwenna ababadde ku Hams Stadium Jennifer Fulfiga gye yabakubidde omubali n'abayimbi abalala kyaddaaki omuyimbi w'eggwanga Jennifer Fulfiga ng'aludde okujja ku stage yalabikiddeko ku stage ya Amis Kigundu ku bayimbi abasookedde ddala nga baggulawo ekisaawe so mu programu y'olunaku lwayo tugenda kuba nga tubayisaamu ku ebyo bye mwasubiddwa n'okwongera eddoboozi ku ebyo bye mwalabye oli bulungi ndi fine wadde siri fine obuko obungi n'okulwala nalwaddemu walwadde kyate ndowooza byonna bigombuko kuba tumaze nga wiiki enamba kumpi I think nga tutegekera bannayuganda obuko obu n'obulwadde kati byegase ndi mulwaddemu naye nga bumanyi nti no tetulina kulwala nokusigala nga tuli strong but I'm sick nga tusindika katusindika weebale akaviiri kitiibwa kya bimwe bya trendinze ejjo nga baggulawo ekisaawe kya Ham Stadium ke kaviiriko abantu abasinga bapretendinga okusooka ngenda kwebaza bannayuganda mwenna nebaze president w'eggwanga Uganda nebaza ab'ebitiibwa bonna nebaze ba media bonna buli media bannamawulire mwenna mbebaliza wamu nebaza abasupportinze nebaza abasupportinze naye nga tebaliiwo nenga basupportize mutima ng'omutima gwabadde eno abantu bannya bali ebweru bankubira nakati bakyebaza nebaza bonna abastandinze nebaza Keti Promotion Keti Beyond nebaza omukulu Hajji Amis Kigundu ebyensuso nebaza omugagga Sekayasin Sentongo nebaza baba nagawa nebaza abantu bonna nebaza omugagga Kirumira omugagga Mandela nebaza nindekani nsobola okugamba nti buli munnayuganda wooli nkwebaza nebaza security y'eggwanga Uganda security yakoze nebaza security again I thank God ababadde mu uniform n'ababadde mu leya bonna ngenda kwebaza security ya Ham Enterprises ate abo babadde bulala kiri ku record ekitabangawo tewali wadde yabuliddwa eppeesa ly'olugoye tewali even epesa nga werigwa balilonda ne balikuwa nafulumya obudde nga bugenze navudde masawa 10 nga street zonna zitukula butukuzi bannange ekitiibwa kya Mukama twebaza Katonda olwekyo wadde omulala alonda bikebe wadde alonda Kasasiro teyalabiseeko ku olwo nebaza Katonda olwekyo nebaza abayimbi b'eggwanga Uganda wadde nga sijja beebaza nnyo lwaki ate kanyoka ina reason why beebaze naawe not nnyo but mwe bali kujja because mwe abali ku business poza ababazze nga bali part of them ombuza ku nviiri mu Uganda tulina abantu abenjawulo aba pretendinga nze full figure sinzo kasoma Ham eri side waliyo omutima gwa Uganda I love Ham you love Ham I love Ham and Uganda ye flag ya Uganda first Africa second kigenze ku record nti mu Uganda abantu abagala ensi yaabwe Amis Kigundu yomu kubalaze nti ensi yajagala ebere ku standard ngense ndala bintu twegomba tubirabe abagagga banja balina sente abatalina mutima amugwayina abantu banja balina sente nenga bo nja kushogera omanye kano ka bagezimu wano wetuli wa bagezimu sumulula nze mbanja si pretendinga webuzibu bwenina ng'oyagala yes serimba si pretendinga ate nze seefuula nze mukwano gwange asigala mukwano gwange oba otya
oba oli mwavu oba oli mugagga oba oli mulema oba gwani kasitobera friend wange. A friend is a friend. A friend is a friend. Lwakuba nti abantu abamu batwatera okutulowoozesa ti si mikwano gyaffe baffe tewali tubandolinga nga bakwano baffe ye n'akuviirayo ate n'alaga nti gwe tolina kukola ki. Nze ndabeko ebintu bingi nnyo nga yeeyita mukwano gwe yandibadde mukwano gwo ng'asobola n'okugaanira nga tasobola. Ngolooza okuyirawo omubiri. Yes, nga tasobola. Naye nga gwe wandimwetaaze tasobola naye nga ye ayagala akwetaage. Nze nkyebeko mu bantu bangi ne babloga era ne Isima yafe abeekokola ba YouTubers bannamawulire nga tasobola kustandinga nawe nga gobadde standinga naye for a long time. So fake friends fake friends. Nze YouTube channel zonna zaawana ziri wano zonna nze nzimakinze. Agologene ku YouTube channel ndagente okwate kuliko content wange obedde boziri yange. Kazwe TikTok, kazwe TVs. Nga nagambe zisolooza mbera mukaga kyenkana ki eyo tuveeyo. Njogedde ku bayimbi why kisibebaza ngenda kwebaza omuyimbi gwata Alien Skin number 1 nebaza omuyimbi gwata Big Size Bebe Call nebaza omuyimbi gwata Jennifer Full Figure. It's me. Ninensonga lwaki bennebaza wali wakowa abayimbi naye kati oli mukwe nebaza omuyimbi gwata Edlisa Musuza Kenzo oyo yakubye na kivuva jiwogola noza mbotogera ku international levels mwazigabye kati Kenzo yakubye ekisaawe omanyi lwaki yakikubye because akuba international. Kenzo yasabu njagala omuntu aveyo agamenti Kenzo si yagikubye awo tusibe emikono. Kenzo yasabudde ekisaawe abayimbi babadde basatu ne Washington okuzzaako leema yagenderedde ki tonvuga speed tugende maaso. Washington ngenda kumwebaza production yonna nna gyakoze badde perfectly wonderful. Naye awo ku Kenzo ne leema awo Bush obuzibu bw'ayina amanyi nnyo atali expensive omuntu owakabi mu mwita wa lugezigezi omuntu amanyi kyayagala ayagala okukimakinga mwita wa lugezigezi but Bush yakoze perfectly production. A very very perfect production. Bush amaze 2 weeks nga asula awasiiba awo takoze na ku sex na mukazi we. Washington 2 weeks nga ali ku production eyo okuliatinga abana bakachima bakole ebigambo bye mwalabye nga namba zisoma welcome to Hams Stadium mubadde mubira mu America kati twogera Uganda mubadde mubira mu America ne bazanyo kachima n'abana bonna Wembley. Thank you so much. Ngane wankwade basasudwa but waliwo chenjawulo ekyokusasulwa walazo omutima Wembley abadde asulawo ng'asibawo n'abaana abasukka mu 2 mu 3 ne katenge kabaddengawo manche kitegeeza. So Wembley, thank you so much. Washington, thank you so much. No matter what, I don't want to listen that kind of nonsense. But I know, but the war nawe manyi. So ina ebintu bingi ebyokona. That is fact. Kati nsaba tutandike kimu ku kimu. Nsobole kubera nga sibuzi batusoke n'abayimbi. Abayimbi sigenda bebaza okuleka bemmenye. Togenda kwebaza abayimbi. Nebaza omuyimbi Big Size Bebe Cool. Omu. Nebaza omuyimbi Kenzo Musuza. Babiri. Nebaza omuyimbi Alien Skin. Basatu. Nebaza omuyimbi Full Figure. Those are the four. Yabaddeyo. Wizo yabaddeyo. Ne Palaso ngenda mwebaza. Nina nsonga lwaki mwebaza. Ate Wizo. Ngenda mwebaza ne Wizo. Ngenda bebaza. Nina reason why. Boba Mayanja family. No. Nina reason why. Lwaki baza Chameleon. Nina reason why. Kati mpe ensonga lwaki weebazaako abo bokka kubanja abayimbi. Okusookera ddala njagala muntegeere bulungi. Omanya kuntegeera siteeka. Nabagamba tamanyi. Ate okutegeera siteeka nti tojja kuntegeera. Siko abuwaze. Okusookera ddala ntandise bwe nti. Ekisabo kya Ajamis Kigondo kiri beyond to harm. Has harm ng'omuntu. Has a person. Nga newankwade yakizimbye. Yeah. Naye eno legacy. Ekisawo kinene okusinga ku muntu nnyini kyo. Kinene nnyo. Munansonyi okikozesa. Yeah. But that is fact. N'ababadde bawo obujulizi tekibangawo mu Uganda. Ekisookera ddala eyo legacy amo gyasetinze mu ggwanga Uganda yabadde number 1 okugisetingawo ku lukalu lwa Uganda oba ne Africa kankyogere ku Africa kubanga otwetola Africa yonna n'ogenda ku Google teri muntu as a person yali azimba ekisabo nga kizimbisa bannansi nekiwa bannansi emirimu bwe gityo nga kizimbe nawo kizimba mu kibuga wakati mu central mwenyini nyini nga kiriko na round businesses ezabakola ekyo kimu ekyokubiri kino ekisabo kigenda kubeerawo forever abazzukulu ba Ambali kisambiramu n'abaana be
yene wali banga taliwo kibato okusettinga legacy kibabuuza nti museno koze muki kubencho jivamu amisi gono tukitate wache tumubanja ngaba na Uganda ogugwa gukoze so kati amu abamazokola ogugwe ekyaba yimbi sagalo njijjawo wenyini amu abamazokola ogugwe amu mukwano gwa buli muyimbi amu buli muyimbi alina concert ni wabera akola karaoke amu supporting okutandikira ddala mu million 2 plus agule meza waliwo ne bakadaide nga bo balina kutwala abantu ne baforofoto ne bazizinga bonna simanyi biki simanyi comedy simanyi bitya babatwalira aji bafuneko babloka era banyombya nnyo the part of that babloka nga yatwa no muntu nga amazima omuntu ono tali wathe kugamba nga agende wa hamu naye nga tamanyi na lwaki agenda bamusomedde mu busomi kakutuse yo ogenda kumpako west nfunako west yes abo bwe bali bangi nnyo nekyo gyekiri waliwo ne gwenda langidde awo segana nakimulangidde walangidde buloko omu buloko omu namugambye kina yabadde anoonya tewali nsonga saabadde sifa naye nja kutuukawo nawo abayimbi abengeri amu gyaba supporting okuva ddala ku number 1 Dr. Jose Camino mpaka kwa Semba wansi ekyokubiri nkugambye nti ekisabo kya amu asetinze legacy mu ggwanga ogw'okwagala ensi ekiri beyond to amu kisoka hamu which is tifa bagala Uganda twabadde supposed okufanagana nga Big Size Bebe Cool okufanagana nga Eddie Kenzo Musuza okufanagana nga Alien Skin okufanagana nga Full Figure nga tuli supposed kola olwensi yaffe why tukka ku nsonga okusinzira ku kisaawe kiyimidde ne level gye kiriko njagala okutegeeza muna Uganda ndaba abantu bangi bankubira amasimu tuwe ku sende amu yakoze obuwumbi n'obuwumbi kamba tegeeze esende amu zatadde mu kisaawe zatadde mu just okugulawo ekisaawe okutegeka obutegesi tasobola kuzikola kuba abayimbi yabawa sente empitirivu tasobola teyazikoze nga ddirwe bali bazimbi njagala mutegeere ndeka nnyonnyola Fireworks amu ze yakozesa mu milioni 10 zide milioni 10 mwaga tezibanga ku lukalu lwa Uganda nalabye ekirenga milioni 10 ku 10 mwaga n'ebire byakyuse Fireworks ze yakubye zokka temuzirabangako mu ggwanga Uganda security yabadde utebangawo mu ggwanga Uganda kati engeri kimwe gy'obeera mukwano gwe kibanga mukwano gwe awasa embaga embaga ne yawukanako kuba awasa mukazi we nakibanga mukwano gwe agenda okukola oluguudo nga mwena lubatwala ba neighbors kiba kitegeeza nti at least muyambeko kuba oluguudo lubayambira mwena luwenda bayamba ekisawe kya Jamisi guno kyaffe bana Uganda era abayimbi bagenda singo kifuna mu kuba entertainment ebeerayo abayimbi bajja kubeerako part of that ate abadde abasupportinga for a long time onenya bafunye sente njabba nenya nja kubeera open buli yajja kuhamu abayimbi tebabadde supposed kusaba aje Jamisi guno sente lwa nsonga ki azaba supportinga for a long time era babadde supposed n'okusasula nganze wena kutasenza zange nengula ticket zena kutasenza zange nengula ticket millions nenguli abana bafango ticket ne bazera abantu abaguza ticket nga Prince Oma yaguza ticket Mama Fina yagula ticket Full Figure yagula ticket Alexander Alex yagula ticket netuziza mu bantu Sula Motors yagula ticket netuzigabira abantu abo emanyi bebagula ticket omuyimbi ono Kiwoko yagula ticket bamuyita Rain Abba yes yagula ticket Shakira yagula ticket bana gatawo banja guno mu thank you so much wali nabaguze nga twabategedde it's okay which is okay naye njogera ku bayimbi abajja abayimbi mwalaze obunnanfusi n'obutabana mukwano kyovola abasitani muyimbi yali muyimbi ngayimba maloboozi 7 Lucifer muyimbi ngayimba ngento abayimbi mwalaze obunnanfusi n'obubi bwammwe bwonna eri Jamisi Guno Jamisi Guno kino kyatu setting de kyaffe bayimbi tugenda kukifuna mu for a long time tewali wonso nga bati musaba sente no yandi kulimba imenazi kukema wanga Alien Skin bazi mukema wandika meta aji kino kyaffe lero this time nedda no way ngaffe utwagamba naye abamu ye yaziba wanga anti nkugambe nange bazimpa naye ne mugamba aji no gomaje kitegeeza okuyimbira sente totayimbiranga kuongo omusajja azikuwadde ekisinga okunuma nayimbira milioni 2 watosewa aji agamenga 15 waliwo gwe bawadde 10 gwe tomumanyi ku last time waliwo yaze nnaku 2 bamuwadde milioni 10 bamukubidde n'oluyimba nga tamana kiddako kuba bamutadde mu sector kubanga waliwo bakabaka fekka awo bamuteeka waliwo kubeerawo no winning nwagi bakabaka mwekka fekka
bakabaka era ffe twaguddewo eyo sector ate endalamu ndako nga nkujja kumulama katono nnyo bakabaka be baliwa bebaffe ba legends mwa babadde balina obbeera wa era yaliwo bamunyigiza ne bamujjawo kwaga yali wininwaji bamujjawo bakabaka yali bebekulu ng'agenda ku mukolo gwa mawu yalina omukolo ne kamilioni in fact kamilioni yalina soko kuyi wiza yali ayingira kamilioni addeko ne kamilioni yakomyewo mu ggwanga kamilioni ne kisanga nga tagenda kubeerawo ne banyigawo omuntu atali supposed kubeerawo sijja kumwogera naye nga ffe twali balalamu twali balalamu era mugaga yagamba bano balalamu ba ku mutima benjagala wano tebenkanika tebana kyebagwa basukka ku ssente basukka mu birala naye mu bakabaka kaliko wagudde wansi ku kapeti mazina kyabo naawe abantu abasinga tebantegedde nabadde bakita bata excitement wabadde excited lindako wabadde excited oba excitement byebimu bwoba okitegedde ekisabo kino kyansuse komanyi lwaki nina abantu bendabye ku last time nga baagala totufuga nga baagala okufuula nti ate bo bamanyi nnyo bakitalo naye nga tubaddewo a long time nga bali negativity abadde bakuba right now balaga nti ate ffe be balina okutegeerera ffe era nabafunye memory awo nga njija nga ndaba Isma Olex ne mutabani wange Alex naawe bwe twali tukavalinga okuva ku zero nga tewali kiriwa nga batugamba no that is no nga ne aji be yayitanga bajje balabe n'abawane ku ssente bayogera negativity kabakyuse ekigambo kikyuka exactly tusigala nga tustanninze ku kigambo kyaffe abantu bana nze full figure Isma Olex pose ne Dr. Tiamale ne Alex naawe usegera nabagamba teri kisaawe memory yange nga tugamba waliwo ekisaawe yabadde endala era waliwo nafukamide ne mugamba Katonda ekitiibwa netono bikuddire kuba okikoze nga sina kyensobola kwogera in fact Galaxy yankuba ekyo ekifaananyi nga sirina nga sikiriza because abantu bangi abamu bazzaawo kulaba kituufu tebazze abantu bangi badde bantukira baga Jennifer gamba misa tusonyiwe yes bamedi bonna badde bajala nga Jennifer nabagaggana bamu nga balaba obujulizi obwa Jennifer ffe mwabyogeranga nga tumanyi bya social media mwogera bwogezi tetumubanja Jennifer tugambire atusonyiwe mu mutima tewali ggwanga tekimubanja nga bajja maaso ku maaso ate yabakoze kano ne bazanya omupiira gw'ekiro bagwera bajja maaso ku maaso naye nga twogedde ebigambo ne batuvuma twogedde ekisabo ne tubabulya ekituufu ne bakigaana mwalabye wali akeedi tugezezzaako nga bagamba tewali kisawe waliwo akeedi aba ne bagamba waliwo fuuti 2 aba ne bagamba tewali kyotuula abaga tekisooka kugyamu mupiira now who's who basambye n'ogw'ekiro who's who golazanye ku ssaawa zabadde mu 9 awo ne Samata naye nga naali mu distance mailo alaba golola amulabira bwati nga tali ku screen so nolwekyo tu appreciating ebintu ebiri mu nsi yaffe tusiga obulungi okusinga obukyayi abantu bana Uganda bangi basiza nnyo obukyayi okusinga obulungi abayimbi bano lwaki mbavumirira nnyo olw'okwagala eggwanga laffe n'okutwala eggwanga laffe mu maaso bwaba aji nga bamaliddemu milioni 5 milioni ezo 5 zandigenze mu kintu ekirala oba ontegedde wakati awo aji ajjukira akyabika ekisaawe kyagenda kavalinga bw'ati bayiga bino phase 1 eyo phase 1 phase 2 agenda gikavalinga ekyokubiri alina okwetayo ogundi ebikka kapeti eyo nga bino mukolereko bemwagala omuzinirewo yes agenda kubika kapeti nga nemukolako bemwagala ne bagijjako agenda kugireeta eri wase millions bazawale ne muganda wa aji tanabana kudda era bamutuma bintu bya kisawe tanabana kudda kubanga babikoleko order kebereyo kapeti toza wolengera bo kapeti bwa green nti yeyo wachekangamu mugulu n'olinya paka ngekyo akikoma muno ngo bimanyi ati balina bibayiwamu okuba nti osolinyako kati kyenjagala okunyonyola omuntu oba kyenjagala okugamba nti abayimbi engeri abadde abasupportinga bandaze ku True Love bandigambe aji oba kale milioni 5 milioni 5 oba 3 ezigenze mu bayimbi
ezo zonna zibagenzemu bammeko ba 15 babibiri bwe byandi muddidde bwe batandi bikozesezza byandiyongedde ate ku kisaawe kuba kati atucreating legacy gye tugenda okulyamu for a long time. So mu kino kyotegeeza nti ku guno omukolo bandirese bandiyimbidde to love ne bagamba tetuyimbidde ssente naye waliwo bwedda n'ayagala ayimba oluyimba lumu yamaking esente atwale bamwe balansi ng'ekimwese okuyombera balansi abalala babanjizanga n'okuyimba tebayimbye kubanga batusukako ne tusasula nga bayombera ssente ate ye tayagala kuyomba ng'amusasula n'agamba naye oyo mumuwe ssente naye nga tusula tujja kukola ki abayimbi tetubeesibaako bokka obadde okimanyi nti mu wiiki esembeyo ku kisaawa abatwazi babadde bangi nga buli omu omulaba alina ekisero ki waliwo gwe bagamba bakole conference y'abannamawulire bakole conference y'abannamawulire ne bayita abalina bikamera ebifu ebivunduusi bannamawulire si baki ne batunuza mu bantu bikamera infact oba ku conference ya Golole ya Semana ne Golola ababiragandooza balinga basatu oba babiri nenga balaze wali abantu 5 basasulako bamukwasa sente yasasulako bana nenga bakamera bali bangi baliwo nga 7 nenga zinamu nga zezikola nga era kwenava ngambe sekasi ne keti tutulina okukola conference ya entertainment ene yakolebwa after aye kubanga baita bagikoze nga conference bayiseemu kubanga nemugamba eno gundi bakitaddemu abakifeesi bangi tebagenda kutugasa kamera ezo nfute ziriyo tezigenda kulaga badde bagala banonye ssente ate conference y'abayimbi etambula nnyo okusinga eki music yaziba sports kyovala nti abantu tebamanya nti waliyo press conference ya Golola ate bategedde ne yabaddemu bapalaso kati eyo bwe nagiyita bano bakifeesi abasombi ne bagigwira mangu naye era ne bagigwamu ne bagyekwata kuba bategedde omugagga agibayinze nzeera nali siri ku ssente ne bagamba ne bagikudde ne bankubira n'essimu nyaba tugenda conference nkya ne mugamba onkubira ngaani nze yasabye conference ate nze gwokubira kwegamba nti bakifeesi babadde bangi abatuwazi olaba n'omuntu ekyannumye olina n'okulaba omuntu omulamba gwe bawadde omulimu nga gwa milioni 2 ng'akusaba tiketi kati Jennifer mpayo tiketi ya mitwalo 5 yes kati n'abasabiriza n'abo bubbo bazze wiiki esembeyo nga n'abalina obubbo bakuyitamu bwe bati nze natuukako okwagala okwegoba kusabe nani ngamba aja nanabanda nga siriwo sekasi nanandaba atya watuuka mwagala kwegoba waliwo ne amu gyansanga nekwese nga kiri too much so no kyogambye ekyo nze natuuka nga saagala tuna sekasi ne maaso nze namwekweka natuukako nga mwekweka in fact wiiki yonna ewedde era nze yasini mutane amu naye nga litukeera ku kisaawe nze newuza be bawadde emirimu abefudde musimanyi bategekera mu buyimba bw'abagagga simanyi bali mu buyimba omanyi babeera omwo ne bagenda timbira abagagga banoonya namba z'abagagga connection basaba tiketi osaba otya tiketi omuntu ng'ate tiketi ya mitwalo 5 bakwadde omulimu gwa milioni 5 nze abantu abange nabagulidde tiketi nabafango nabagulidde tiketi mwandabe nga nsasula cash ne bampa tiketi owulira kati gwe nekali akantu kali ke mwasalako wali mu VIP ako twakasalako ne Nalongo Brothers ne ngamba ako nako tukagule kali kamyo nyane kitundu ne mugenda ne muraseka siri yes ne tubuuze kuba abadde bakimye gwa contributing ekeri kubanga kino ekisawe si kya nga amu abantu mwe mukirabiramu amu kyabira ku muntu omu but soko olowooza nnyo omusajja legacy gya settings mu nsi yammwe tuyiga okweyagala n'okweyagaliza kiringa abayimbi olaba we nayogera ku bayimbi be Uganda batandika okuwaayo ku baana be Dubai shows ez'obwereere ng'odamuteekamu air ticket neki first station ezo agenda ayimba shows ne ssente ze basaba milioni 10 milioni meka ziyambe ku baana abali abetaaga obuyambi oba okudda abayimbi bafune kibaddiza abantu abayimbi abantu babaagadde nnyo mbayizo bate banatuuka wa no nabo bakyalina okwesitula lujja mu bulamu bw'otakkiriza nti ssente ina weekoma muganda wange njagala okutegeeza kino gwandaba kuno ku Caviton ssente ina weekoma ssente temalaayo nayo si emala buli kimu ssente ina weekoma ojja kuba ne ssente nga weetaaga omuntu akubule ojja kuba oli mugagga bifeekera nga wina kye weetaaga ku muntu omunaku masiikini tufune bwe tukomya ssente tufune okwagala okwaddala true love nze bwe mba njagala nze bagenda ne baŋŋamba nti omwana wa bebe kulu asambira mu express villa nagireka ku olwo sirigiddira wava mu Musalongo sirimu
Salongo namuleka yekka omwami wange naye namuleka yekka nanti nigwe neraliikiridde olwo omwami gwa weralikide ne Salongo nabugabo bonna babavaamu namuvaamu taata wange mulamba nze kasozi nabugabo kwebaza nnyo wamana bebe kulu omusumba Lozi Asibujingo wavira n'omukyala Suzani Makula nababulira mwana wa bebe kulu Alpha Thierry yabadde shati number 7 nalabye omwana trust eggwanga liri muyinamu nalabye omwana omugugu gwayina bana tusabira mwana wafuna omupiira ati nga ekisabo kiyimirira omwana oli oh my god oba kinyonyola ntya abawala bamwagala nnyo natidde mwaliwo omuwala yabadde Omunyarwanda bwe nabadde omwana wa bebe kulu bale kuzaala mwana bale kukuza baana bayiza si mwana yekka but bebe kulu thank you so much abazadde bangi naddala ba celebrity oli kyakulabirako gye bali bakulabireko bebe kulu newuunya bogatta family ne business ne friendship bebe kulu abaana be gye mikwano gye gisookerwako si balabebe by true friend bafaani be ye first time okulaba Zuwena nga supportinga omwana nga babadde t-shirt ya sali babeerayo mu bisaawe eri this time kyabadde kyanjawulo bakubisa t-shirt eziriko number t-shirt 7 n'erinnya this time kyabadde kyanjawulo omanyi mama ne taata okuba nga bali wali nga babadde saati yo ekyo kyanjawulo omwana supportinga taata bwe yatuuse okubalaga okiregedde kati kigambe nti n'omukyala bafaani be best friend abazadde abamu balina abaana babiri naye balinga balabe baabwe buli kintu akweka kikweke wamulenga nakweka neddame talirabako omwana akufunya mufuukira yejjembe kalondoozi so bebe cool thank you so much but nabyo omwana obuzibu bwayina mbulibwa eggwanga lyonna lina trust mu mwana omwo omuto oyo limusibiddeko omwana buli wakwata ku mupiira pressure eba nnene era bw'atateeba in fact omwana alina pressure tumusabire alina pressure y'amaanyi buli obwedda wafuna omupiira yenduulu expectation nezirinnya ojjukira akazanyo Arsenal kabayitanga walukooti omukwano balaganga walukooti kyogere ntya obana mwe mwakyabye omwana ayina pressure nga ye gye tumutaddeko tumusaba gol tumubanja binene expressing your team already yali tasobola vira lwa nsonga ki yali yebaddemu ba trust oba kirumi agijja mu sente oba yakola ki waliwo something express yali yakamukko nga n'abagizi besala ngera vira kyebaddemu kuba ne vira yakadda okuba nti yawangudde n'ekikopo ne vira ebadde bubi express oba tewangulanga nakukikopo oba tewangulangako mu kibanja tiyerisali ekyo si kikulu tuwagire omwana naye pressure bambi ayina nnene tumusabire banyabo mwebubebi tasobola kendeera mukendeze ku pressure tajja kendeera naye omuwala Omunyarwanda ng'emiyembe gimuweddeko nagamba kati uyo bamutemye omwana Omunyarwanda yafuuse ekizibu nze kati no bakubye zebula ennyindo najja omusaayi nadde njagala kutta oli omwana sikata nongwe mulingi muzanyi nadde ngenda gwonoona abakazi namwe muwagira bubi tankubira mwana wange kujja musaayi muteekayo nnyo omutima yakubye omwana wange najja omusaayi nga zebula nemugamba mukube apakati afe tomuzaako era namugambe gwe kati si byakunyumirwa bya ddala kuba mukube apakati namugambe bino si byakunyumirwa mukube apakati awummule lwakubanako kabadde ne energy yabaddewo kabadde ne energy kate kagenda naye lwakuba nti yabadde ne injala omwana amenyeka ennyindo emabega kaawo just yabadde mukosefu n'okuba nga azannya ezo rawundi zonna tazannyangako so Zebra thank you so much webale kubanga tukulinamu essubi by the way naawe omwana muto naye omulaba nti mu babinywera mu bikonde oyo mwana singa afuna management y'omu ku bagenda okuteeka eggwanga laffe waggulu waliwo omuvuka omuwanvu yazannyanga ebikonde wakabi ennyo abaana bano simanyi ggwanga kye libalowooleza atadde naddala omwana waawano era mwagala nnyo gundi muwanvu bw'ati akuba iba mwitaani bangi yono omwana wa Alien si bangi so omwana wa Alien w'ebikonde yazanye teyazanya naye nawe wattabbo waliwo omwana nti ku gundi ya Alien oyo magumba mumanyi magumba bangamba waddala magumba mumanyi akuba nawe bakanti nebafuwa filimi nga wayiseeko bebana bwe tulina abakabiko gamba nti balina
by double standard baina energy weri bavubuka bato ate baagala kye bakola. So ekisawe kya Hamis Kigundo okubeerawo ebikonde byakomyewo gym bano abazimbi obunyama bakomyewo omupiira gwakomyewo kyekirala ekisawe kya Miss Kigundo njagala okusooka okwogera bwe nti China wakitadde Uganda ku level eri international. That's why mbagambe nti Eddie Kenzo waki yakubye sheyo n'agiwogola. Ye atera okuba international shows ne Bebe Kulera ali international. That's why naye omulaba nti yakubye. So gwabadde ngaalaba ekiye Cameroon. Byabadde byanjawulo mu. Ekisooka dda kyekivuba kisoose okuba ekyemitwalo 5 mu ordinary. Ne kijjuza. Mama ordinary sigala ordinary. Wali abantu babadde basiba emmere. Kuche betano na sebo nabo basibye emmere. Anti labayo. Sirabanga ko kyo ku lukalu lwa Uganda. Ejuza abantu nga tebatamidde. Ate ebyokunywa tebyaba. Kiri ku record nti Hamis Kigundo yakoze sheteri mu mwenge. Abantu nga bali soba. Nayo manyiti wali era mu ordinary bade abagubanja bubinnyo. Ngobana buli obujja ne soda ogubanja. Andi ne ogubanja. Ekikulu ye yagamba ya setting legacy yes ya mwenge. Era allo kitiibwa ya musoboseza okucheka waawo. Era ba sponsor yabagana bajja. Tewabadde mwenge wa. Ba sponsor yabakiriza. Katudalla mugambe ki. So ne bazanyo aje okwekiririza. Kwe kuba nti abantu tebakyaka. Okuba nti abantu tewandi nese tuite. Senadda sebo. Saagala okotinga ebyo. Njagala owulize byange. Mu bantu nga wala obadde abatudde abo. Mu buli layini mwabaddemu sekyute ya amo nga nabo batuddemu nga balabi. Yabateekamu nga ndaba abantu 100. Nga bo bagala bwenyenye ho omuntu omukole bwoti bo babateekamu abantu 100 yabajjamu nabateeka wali nga basekyuta ya Amo Enterprises nga bamanya nga nekyokola bakibagambye batule buli bantu 5 batule buli 5 mutule bantu 5 mutulawo kwefuga oko ntone obadde buli wasituka n'akyamuka ng'akyamuka bibye n'akyamuka bibyo tokyamukira ku muntu kyamuka byo tokyamukira ku muntu okyamanyi Amo mulalamu njagala mukkiriza mumanyira nyo yakiriza kyekivulo kyasoso okubeeramu emmere abaana bamu bayidde busuwani 7 mukyere n'ennyama omuntu ku mitwalo gye 5 yasibye emmere omukyere n'ennyama mulanale busuwani obwo nabadde manyi ow'ekyebiri walabeka ekivulo kye bakugabulamu emmere n'ekyokunywa nze nali manyi ow'ebiri yasiba emmere n'ow'etaano olwatuse ku ssaawa emu n'ekyayi najja kyali kibaddewo kanyodde ye soda nina omukazi gwe naliranye ng'agamba nze nkooye soda bannaaye kuva twaze mutuwa soda oyakoze ki suwani mukaga zipanze omuntu omu tukanga naba muri okumbi tewali alaja nga bakuse kyekivuba kiri ku record amwe balegabula bantu kibato omugagga abagagga kuba kulya subiza nyama lwaki n'enkoko bagiba wadde ati enkoko teyaliiko bagamba omugagga buli omu yakutte emmere bagamba omugagga wawe ekibumba ttante fireworks wazirabye omugagga wawe ekibumba akola ki fireworks zakuye emirundi ako kampe nkaweru jakatekemu sawa 2 fireworks yakubye ne kusawa mukaaga ne kusawa omukaaga fireworks neddamu n'akuba bane yani agenda okukola ekyomulala gwekyobamanyi ffe twayingira 225 twogere ku mbeera y'ekisaawe embeera y'ekisaawe ku sayidi eno ebeera ya paaka empya mwebale mwalaze vibe ate abeeno kowino yabaze vibe n'ebulamukko ne batula nga bakuse bukusi kiki mukuto ne wabadde flaga za fangoni abakoze ki ababadde apeto mogera ku side ya happiness ne wabadde flaga ya fangoni abantu mwasabise paka kuwulira bubi mu kirasa paka kusawe semba ekyo owulira abafangoni tubane vibe eva then ku side eno eriko mukwana arcade nange gye nabadde naffe twabadde birala nnyo wadde yabadde VIP ne VVIP nabo mukagirasi nga bejaga naye njagala nkubuuza kino banawe wakirabye obadde okimanyi musajja yagamba nti nkaaba mpola embeera mwendisi gikwabala obadde okimanyi nti VVIP zasooka okugwawo ne VIP nezigwawo buno buboosi obadde okimanyi mitwalo 15 wasoose okujjula paka
Wachetegereza. Wajude ne batwane kumba ne mukubo nga babagobamu bugo basika muvemu nti atuli ba 15 wano waffe. Naye ne kubo litulikamu liliko ka carpet ya ka green. Kagonda. Na yoma nyinti no njagala mudde mutegeze kino kyo. Ti mu 15 wajjude ne mu 10 ne wajjula mangu okusoka mu 5. 5 ewase. Kati gwe yabadakana nti sente nyingi. Munnange bino biralamu. Linda Kaliyoki. Tetwabadde mu kugezesa. Nenga anytime nawe wammayina emitwalo gy'ebiri no yesatu kyemmanyi wajja bayo show nawe ejja ku omwaganyo gye. Manye mixa mingi jijja bayo. Abazo okusunga kyabaweddeko. Kyabaweddeko. Sorry. Naye njagala okulabula ko. Ekyo kyatugamba ekya positioning. Kati nozabule mu wafunye position. Nze tokyanzijja mukanaka mu VIP ene manga. Ene tunudde mu mukwana akedi asolo bipi mamanya. Ne kirasha kyeno singa amazi jide modi na ikyademu abafangoni. That is side ya package ya nze tonzijjayo. Ye position je nafunye wabadde kazi ekazi lyazenga liyine bina mawulide wagule nuje twali tukuba ya kazi lye bina lyazenga ne lile kazi buli jama bina gakusumbwa kazi yabadde dene ngali simba buli jama bina gakujja mu mbeera twamwadde sente zitaina ababaddeyo mu njulira twakutte mu nsafuri lwazera sente ka nga mugula ki mabina nga tumuwa omuzungu yakola amabina n'amala naye naye Katonda oli wa buyinza okola amabina fa wakisinga zikubeno fe tusasula ni palaso watukuba omubali gome kyabaddawo waggulu ababaddewo mu njulira wasubidwa yisinga naye abantu be Dubai mbagamba Rage agenda kubeera awo wammwe Rage agenda kubeera ludawa ayina kujja ajja ina kuzomwezi mbami mukawagire Rage kana kalungi nnyo mbasaba mumuwagire agenda kujja e Dubai awo promoter yani erinnya ndira bidde promoter naye nga Rage ajja Dubai nga bayimbi bazze naye supporting ate mulungi alina music first of all ayimba bulungi nga yo omuntu yeeyisa bulungi alina embeera ennungi agenda kubeera mu Dubai The Western King Rage agenda kubeera olunaku lwa mukaaga n'ennaku z'omwezi 8 June live in Dubai agenda kubeera ku Venom yaffe ya bulijjo DJ Ram yagenda kuba nga akikutemu omutegesi Venom Africa Night Club Dubai 9 Hotel Deira Naif Road gasigadde gannemye ewali bus stop mugenda kubanga musasula diramu 10 ordinary diramu 2 VIP emmeeza egenda kubeera ya diramu 1,500 kekakadde kamu n'ekitundu bane show z'abano za layisi nazo table ejja kubeerako emyenge n'ebirala ayagala okubeera nga weetaba mu kivulu kino okugula tiketi n'ebirala osobola okukuba ku 056 707 3843 omutegesi nga teyeetaddeko omutegesi waali wajja omutegesi teyeetaddeko naye erinnya baali omutegesi waali erinnya naye nga mu kyembasaba na Uganda mugende muwagire Rage tugende tuwagire Rage agenda kuya live in concert bwe ndaba siribize nange nja kuba mu Jija mu Dubai omwana w'embala mwagala nnyo sobola okujja ne tuguba suna manyi ffe tukuba tusinga sabba abantu bandabye ne bagamba Jennifer akyakuba bw'ati obadde wakamala ebbanga ki nga toli ku stage obadde wakoma ddi okuyimba ku stage mbeerako kisinzira wawendaga ngenda kola ebyo bya kirereese wali wakyawa ekidongo saakyawa ndongo nakyawa abantu abamu bayonoona endongo bagitomya lwa nsonga endongo bagifuula ekintu ekibi ate nga endongo simbi abantu bagifuula ng'ekiddukiro ky'aboonoonyi okugeza kati olaba nti abantu bangi bakwata endongo ne bajja nga bazze kukola bikolobero kunyakula abantu batambula n'amagaali bakuba abantu oli avuma munafuna erinnya atamuliika kugamba n'endongo nebiranga eringa ey'abakozi b'ebikolobero nebanga yalabbi b'obusimu n'okulaba ebweru ekiro it is on record full figure okubeera ebweru past ssaawa emu n'ekitundu era kibangawo nze nga nina kwewuunyiza nga buli dakiika nkutunulako ng'olemeddewo tekibangawo ngamba full figure leero kiki ani bamuwadde emmere kika ki nze ate kikwatagana ku amu kyeki kyegambye nti sente zina we zikoma
singa bana nayo sendera bwoba bamanyi ojja kuwanagana nange beera mugazi onetegule mangu oba bambagala kuyombesa abamu bamanyi nti ajayinza okuli pressing ekifo kyange oba okubeera nze anti abamu bayinza okusojja siina gwe nabeera nga kigenderere oba aliyo yaza okusojja nze no siri food I'm not a food nze ku amu nsobola okukola ekintu kyonna nze okulemerwa nnyo noona abamu mumanyi nti temuna kyemufiiriwa nze nkufiiriza bira ano nsaasa abantu abamu abanemolerako mwe bantu mwenno nze mundaba wano mumpita mwangu nze ndi komanda lumunja komandingirako omuntu otege kibayita komandi kyeki ozalaki bampita jeno ozanalironda oli komanda so wando ojja komandingirako omuntu one time ngenda komandingirako omuntu abeere kyakulabirako fe tusirika businze tubamu ak'obuntu kubanga buli kintu kinawe kikoma nga ize ekyo kiyite n'omublastinga n'omulekaawo yakale gwoba osuubira nti ogeza togezesa nze sitestinga sigezesa nze ndi promax nakugamba nze ndi watchard ndi problem nze kenyini magambo otandika kyovola nze naye mpakula entalo so oddu wakula nendulwana ate nendumala kati ate lwonjiikirizaako oluneme olaba nze kenyini nekolako olugambo negenda okwegeya kati abamuva bulaya nkubuzzaako nnyo bali kwagala abantu be Dubai okubanga batwalide rage nakuzoma zigenda kubeeramuva bulaya yamutute naye mugende musanyukire wamu nange naba nsobodde njakuba mbeegattako njakuba mbeegattako tuyinza obeegattako nerujjani tubanga tujja okulaba nga tukikwasagana kibeera massive naye nkibala abaana be Dubai mugende musanyuke mumwejjako stress mbeereko wamu ne banammwe munyumirwe ffenna munyumirwe wamu obulamu butambule omanyi muno mu nsi buli muntu yeetaaga munne okwesupportinga kintu kikulu nnyo omanyi nti awo ku Venom abantu abamu bwebeerabira babeera babaludde ka distance abaana beekata bajja oba n'abawa bajja mu Venom ku lunaku olubeere lwa shows nebeeraba Linda nawe nkubuzzaako nnyo nkutumidde nnyo ndabira na Linda Vienna Nalmansi kubuzaako awo ku hotel awo Zai kamubuzako ku Mpombo restaurant asa nawe nkubuzako ddala ajati nkubuzako mukwano gwange ndabira abana bona bakola mu Mpombo restaurant mbagala nnyo mwe bali kusavinga abantu bulungi mwe bali kwa mpisa nungi abana ba supporting Mpombo restaurant mwe nambagala nyira mbabuzako bali mu Dubai mwe bali kubanga mu supporting Mpombo restaurant tuigo kwewagira tuleme kwekubana kwenafuya tubere umutwale gwanga la famous kubanga tuli bana Uganda tugenda kwera bantu bansindala owa ngale tunagenda nyina kantu kesagala busa maso hamu toize yazikoza atyo kubeza enjawulo kuwalana gye tulaga omugaga ne toyiziri class sigala class abantu bazigenze munaye nga zisigaziwunya bulungi nga waliwo n'abagamba nti nyumba asigaleyo waliwo yayombye nabadde n'omuvuka nayo managamba nenze mutoyi banga bantu mulimu omukulu akyalimu nze ndi muto nange ndi mukulu ngenze okujjanga ndi muto ngayombera toyi naye nga manyi kimuyombya kawo kayotayagala kuva awodakikayo mulagenda mutoyi zabadde endala nazo ene tobaza nnyo Amis Kigundu olwokwagala ensi tusaba abagagga namwe mulabire abagagga bangi tubalina wano mu Uganda muleme kwekuniza na ssente musetingere gasaze mulesa mu ggwanga kubanga oba oyagala oba toyagala end of life kubeera kufa nga wona bakatabo kano kagamba okufumitiza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna tufumitiza nnyo nti ensi yaffe tugikoledde ki ate naffe tweyagalize nnyo nga bannayuganda nyongera okujjukiza tuli kusula motors wano kusula motors batunda emmotoka empya n'enkadde ngamba gwe mwaganda wange ndaba genda ononye oluyimba lw'omwana mulenzi Prince Omar yatadde oluyimba olupya olukutta abantu omubiri challenge ezibakola kali bazita batya oluyimba baluyitaani kwagamba gwe noonya Prince Omar new brand otegeere who's Prince Omar kubanga yalukoledde video Allah luyina video oli omu Prince Omar musajja wange nga Prince Omar subscribe noonya ku Prince Omar otegeere omwana waife
baba yakubye no this time so mbagala nyo tuli kusura motors tewera bila Faruku and Sons ayagala furniture oyagala hardware oyagala furniture omulungi genda ku Faruku and Sons nkujukiza nti Vigo hardware oyagala painting omulungi oyagala jacuzzi oyagala tiles okuva Japan Canada Thailand enungi epangazo oyagala basibaya balungi genda ku Vigo hardware wano ku Salama Road awali Kaskas supermarket ne kansanga oliom ne kansanga oba onekansanga oberenga Vigo hardware nyongero bagamba nti vina kyo minne water kyo kunya toka kyo solo kozesa ate rocks baby jelly kyo kizigo kyo solo kusiga omwana wo ayina bikwere bigunda bichimba labe nabera magad sana nkujukiza nimbera ku Salt TV Monday to Friday no mukulu Charles James Nkubuge ane nji yo musumbalo za sojinge berako gende wa Faruku and Sons of nature into yo kuswa mlimba byonna furniture wo mulembe dining whatever Faruku and Sons bali wachibuye opposite Petro City osobola kubira ngo mufuna okwentebe road gwayagala taka gena Musozo Properties bali Camry Road ne Bugwerio Estate Bugwerio Estate basangibwa ku Ntebe Road ya opposite ne Nyondo Club buli taka yagala ku mailo zo yagala gendo belengo funa ettaka lyo mulembe Crown Japan basangibwa kati balina ekiwo kati ekyoche sawa right now ekyoche mu Crown Japan era ogulirawo kagwirawo nolo kyogenda mu Crown Japan oyagala TV oyagala fridge oyagala bintu bikozesebwa oyagala dining genda mu Crown Japan wale katwe oberengo ogula kikyekyo gukako gula kati baina project hot plate na bingi byona gula kati batade ku discount Crown Japan ono enalo ngwa Crown Japan ina kakula kana kempewo akempe bakaina jana na kapa genda yo Crown Japan ajaka kuwa Crown Japan yatadewo gula kati gulirawo gula kati amplia ne flat screen yes genda ku Crown Japan ogulirewo bili ku discount nocho tubagala nnyo bakatusinkane twadde katono tugenda kudanga tubatemete mu kisayo kyabadde bayimbi kyabakube bayimbi kyabadde esinga kwebyo yasinze na yenze oli mulwadde naye Bushington byonna bewakoze thank you so much naye kyewakoze ku Rema ne Kenzo Rema nga Kenzo yakakuba show n'abantu bamaze okwanika emikono neno production we yabadde eyo program bwe yali era bwe yali lwakuba abantu bananjagala bagamba Rema mumuleke yasetolinga ne Mr. Sebunya ne Kenzo ali okay ne minister tuli okay fe batimu Kenzo tuli fine tunya mu Kenzo tuli okay ate ne Kenzo tuswatu buguma ne Rema ali okay abantu yes mwagala kuyikiriza zena bade nsembede Rema ne mulinana mugane mudda ku mwana mwamukuletinga ka kibozi kya kabina Rema akabina ke kake nacho ebyadda nacho what confirms Rema ina njagala kwata video za Rema kuvadda ko oli wange bana bati muteka mwate mbere ne dezo kwana buwalanti bwana bye ku Rema natural wali wa musanze Rema mumanyi Rema nzale ko ne mukwano wange nganchako ya kuzi ewa ekyo nkimanyi Rema natural mu kye wasembe yo kulaba Rema yabadde azemu ekyo kubiri ku kisaawa muleke ku kisusa mwami we yabadde mu Mami Sebunya yabadde eri mu VIP ne muyimba Kenzo that is bad bayimbye Kenzo era mama msazo kuyimba mwana nagenda ajja tuko kwa abere mbivule mimi ngatabiyimba ngayimbire mikoloje ne shoza zimuwe mirembe concert ze so jogamba ngonze mwaze mu Kenzo so chokanga Kenzo yakavaako wali nedda bana sawa Bush chaliwa nedda si Bush program production bwe yali lwachi Bush singo bayazeri maso ko bali mabega twali we batyo Kenzo wamanyi wadde agaba muzeekani kumanyi Kenzo gaza ku stage ane gada solo kolawo wale baliza wali en skin ade ni abadda so wano yate na yade ne time ye baliza wali en ade ni yade ne time ye ade ni yade na bafango ni banyinga bayima ne bagenda wala ali element yasibide na basuzi bayimwe bamukoze kefujo ne kyakali bamutadde ko kyakali ema mumulekani niwe mwana akwa kwogera tewali mukazi ku lukalu lwansi ku nsi yonna the all world atayagala musajja alinga Sebunya oba atayagala Rema byakola ne Sebunya oba atayagala Rema byamukola nkiddamu muleke kwegumya banna mudibo Rema byamukola mu byagala Rema byakola Sebunya namwe mu byegomba buli mukazi ku lukalu lwensi abyagala byemwagala ebyo yes naye katonda abata yakikuwa munakimwadde musanyukireko Rema muwalana naye ekimparanya Rema ensi yonna ekimanyi
Chichi nawe. Lema yannuma. Yakuluma? Yakuluma ki? Lema yakyawa muganda wa. Yatukyawa. Yakulumya wali ku Kenzo. Nze nayagala agendere makyayika. Omwana ngoyo wakuvaako gwe. Kugamba mwenna mumuwalanisa bujja. Mwina bujja bwa. Namala nenzikiriza. Makkiriza. Nze nakkiriza. Nogamba agende. Ate mama wa mwana. Mama wa mwana. Waliwo ekintu wekikoma. Mama wa mwana. Namanje ate backstage. Nyine ekintu kyenalabye. Kenzo yabadde backstage nga nerema gyali. Kati mundoza mukyaba mu ababeera eno wabbali. Kati njagala balage kino. Palaso yabadde backstage nga waliwo alien skin ne Fiki Gaza nga gyali nga tewali afuguma kati bapikkerere mudda ne muyirika ebinyo njijako gundi je mutabeera bibeera birala mukko byebe mbagamba wano kwa abaka ba parliament bonna basanga amongi nga bafukamira bana opposition kyoka wano ku front banoonya mikono kujja mu mpuga naye no mpuga ogwe naye tujja kudda mu video endala mpuga naye mukodo mulala bozi uyantama abulangane njijaka Bobi Wine nga yakave Masaka simanyi future ya mpuga tunadda mu program endala akiwulire noli ebitaano ebikulakira n'okuwaka ababoolina owaako ne bakulema